wange yali musajja muzimbi mu kuzimba n'enjiga ebintu by'okuzimba ne mulaba emyaka gyange gyonna kumpi gye nategeereramu yalinga waka ng'atudde nga takola, but he was a rich man. Fenna n'atusomesa nga tusomera Kibuli, abasomera ku Taiba, abasomera wano ku Hassan Turabi, amasomero gonna agaaliwo ag'amaanyi. Kati bwe nali nkula ne neebuuza omusajja oyo yakikola atya nga yatuulanga waka. Kati mu kutuula awaka ne nzijukira nti abasajja abapangisa baamuleeteranga ssente. Bwe baamuleeteranga ssente nga bazimuwanga era mu kanzu ye buli kaseera wano wabaawo ssente. Naye n'abapangisa bwe baaleetanga $20 ng'abawaako gumu ebiri genda ogulira abana. Yes, ye yali zezaali embeera ze ng'omupangisa amuddizaayo. Ng'era ffe twabeeranga awo tuzimba. Nakugamba muzeeyi wange yaliko ennyumba 10-15 awo e Bukoto Ntinda. An illiterate man. Teyali n'oluzungu tasobola kulwogera. Naye yasuubula na bwe yamala okusuubula n'akola garage n'agenda mu real estate. Real estate ffe tugenda okukula nga gye takyakola. Nga zaakuŋŋanya mu bapangisa atusasulirako, bw'asasula fees ne tulyako gye tulya naye nga n'okutulimisa atulimisa n'afissawo ssente n'azimba ennyumba endala. Continuously yali muzimbi throughout his life. So he impacted me positively in terms of real estate and investment. Nti eyo influence gye yanteekako bwe natuuka e London buli lwe bansasulanga ssente buli zaafikangawo ng'ambala akasawo ka seminti. Kati that was environment. Naye bange ndimu. Kati bwe nazifisanga n'enzija eno ne ngula akapoloti. Oli atalaba mugaso gw'akapoloti. Nze omugaso gw'akapoloti nali ngulabye. Nti nosobola okuteekamu obuzigo 6. Obuzigo 6 n'obuteeka ku $60,000. $60,000 bw'oba ogiteeseewo. Now the question is, si kyamaanyi nnyo, but that becomes passive income. It means sigenda zifiidingako. Ebiseera ebyo seminti yalinga wa mu $1,000 we twatandikira ffe okuzimba. Omanyi kye kitegeeza okufuna ensawo za seminti 6 buli luvannyuma lwa wiiki 4. Kati ffe abaakula nga tumanyi okuzimba ogamba nti akasenge akamu bwe kati bakakubira plasta ensawo 5. Kati ensawo 5 n'ogamba nfunye mmeka? Olaba mu wiiki 4 w'okuba ebisenge bimeka plasta kutandika okubala musinga 6. That is passive income. Kati engeri gye ndabamu ssente si gye engeri gy'osobola zirabamu. Naye kitegeeza nina gye nava nga ndi corrupted to think that way. It is not by accident, it is through architect. Nenkikola nenzirako nengenda nenzimba obwewako ewabalabi waliko ewa Ssenyonga. Nasooka kuzimbawo 8. Nasooka kuzimbawo 6. Naye nga kisenge ddiiro. Naye ng'oli agamba asikaali yabuzimbye atya. Asikaali zino ssente teyazikwatako, teyagulako mmotoka, teyagulako wadde simu wadde n'olugoye. Passive income was always in savings. Wangamba ne London teweevuga. Nengenda okutuuka wano nze nagendako mu Tropical Bank nga ninayo obukadde 45. Naye emyaka gye njogereramu ggwe nga togimanyi. Nenzija nenzimba ennyumba zaali 6. Naye ngenda okuzimaliriza, ngenda okuddayo nga ze nasoose eri 8 naye ngattako eno nga ziri ennyumba 14. Duli yali alinda emyaka 2 olwaddako nalinda mwaka gumu nga zizzeewo. Nenzija wakati nenzimbawo obuyumba 8. Obuyumba 8 kati awo nga ndi ku $15,000 ng'ogenda collecting eno neno ng'oli mu $100 nga 13 per month. Jjukira gy'oli osigadde okyafuna. Oba okitegeera ne zino zitandika okubeerawo. Kati ky'ova ojja n'oyimirira mu poloti ya $6,000,000 oli n'agamba wakikoze otya. Oba okitegeera ngenda okukiteekawo ne kinkolera. Emyaka we gigenze ngenda okudda wano nze nakomawo nga nina famire ennene naye nga ne bwe mba sirina mulimu ndi okay. Ssente ze mmaze okuseetinga ze nsobola okuba nga nfuna mu rentals naye ntuula. Now bwe najja ne nnyinyonnyola olugero olwo abantu abali mu bulumi it was believable.
nga weekiri nga nkiraga kwokyatandikira. Waliwo ka video ke baateeseyo juzi nga kalaga boys quarter yange gye nasooka okusulamu eri wali mabega. Abantu bwe balaba ennyumba eno tebasobola kumanya lwaki nagiteeka eno wansi. Bw'ogenda bwoti boys quarter ogiyingiriramu eri waggulu. Bwali busenge bubiri nga mwendi. Nga wano nsula na nkima. Ngenda okumaliriza kaakati wano nagulawo $2.3 million. Wano. 26. We 2.7. 2.7. Bw'oba omaze akalagaano nkalina weekaliawo mu briefcase. 2.7. Zino onaakatulagako? Kumpi ngenda kako. Kumpi wano tuli ku decimals 40. Jangu ogulewo kaakati.